kasooka nababuuzaako ate bwe tumala netwejjukanya ensonga emu gye twakomako n'oluvannyuma tugenda mu maaso ku nsonga zaffe. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza era tutendereza nanyini matenda amajjuvu akyatukomye okutuusa akaseera kano. Tumusaba sukusaasira kwene emirembe n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eri abantu b'ennyumba ye, basahaba be na bonna abalitambulira mu bufu bwabwe okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalisalawo okuyimirizaawo enkomerero. Allahumma amin. Manya n'eddoboozi nga Sheikh bw'ayogedde Umar Sulaiman Kasule, program manya obusiraamu bwo. Sebe kusonga gye twakomako songa yali ekwatagana, yali yakuna eyitibwa alwasaya. Kadde ke katukwata naye nga inshallah tusuubira olwaleero tujja kubanga tumalirizaayo nayo. Ensonga eyo eyitibwa waswaya twakinyola mu Luganda nitugamba kitegeeza ebisuubizo by'omuntu yenna aba avudde mu bulamu bw'ensi ng'alese abisuubiza. Kirimu engeri bbiri omuntu asobola obisuubiza nga ayogedde bwogezi. Ayinza okuyita abantu be yeesiga, baimaamu be, baba masheekhe be, n'abaana be, n'abalaamira nti banna ensonga bweti ne bweti, isuubizo bwekiti bwekiti nsaba mukinkolere. Oba ayinza okissa mu buwandiike. Era ku mulundi guli twagamba nti mbuwandiike kikisinga obulungi. Kubanga Omuwarabu ye kennyini agamba ate nga kyagala kyekituufu nti makutiba karra wa mahufidha farra. Kyowandiise kibeerawo ebbanga lyonna. Ekyogeddwa obwogebwa. Exactly. Ebbanga tono nnyo ogenda okulaba nga tekyabijjukira. Mpozi yagamba atya? Anjukira nga yagamba bw'ati. Nedda. Kasita mukubagana empawa. Kitegeeza tumatemu kyamanyi kituufu kiki. Almuhimu tuwandiike ekisinga obulungi. Nga ne hadithi tujja okwesembesa yeno hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti hadithi evaako an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadithi ngeva ku budala mutabani wa Umaru Allah asiimeko bombiriri agamba nti mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera ebigambo bino n'agamba nti ma haqqu mur'in muslim, si kituufu eri omusiraamu yenna. It's not right, yes. Si kituufu era si kirungi eri omusiraamu yenna lahu shay'un, ayina ekintu kyonna, lahu shay'un yuridu au yusi bihi, ayina ekintu kyonna muli kyawulira kyayagala okulaama, kyayagala okusuubiza, ng'akimanya akirina ye yakyemanyidde. Yusufihi agambye nti omuntu oyo nga yabiitu lailataini asobola okumaliriza ebiro bibiri oba bibiri bisobola okumuyitako, n'abanga ekintu ekyo tannakiwandiika. Wabula yalibadde omulungi illa wasiyatuhu maktuban inda rasihi, yoyo aba ayina ekyo kyaba ayagala okuba nga asuubiza, kyayagala okugaba, kyayagala okulaamira, ekintu ekyo n'akiwandiika n'aba nga akirina mu buwandiike ng'akimanya essaawa yonna. Nyinza obutaddamu kwogera, yes, kiri mitwetwe. Nyinza obutaddamu kwogera, nyinza obutaddamu kussa, byonna bibaawo. Omuntu asobola okuba nga olwali badde ayogera naye ne mugenda okujja n'amalako tuula maradhihi nga la yatakallamu wala yantiqu shay, tazzeemu kwogera wala yushir, wadde okulaza, kubanga n'okulaza kwogera fil fiqhi al-islami. N'okulaza kuno kuba akasiru asobola okukolera, bwe tuyita kasiru asobola okukolera sayinizi n'omanya kikyategeeza, bwanga omanyi olulimi olwo bagita sign language. Yes. So sign language eyo nalwo lulimi. Naye kati waliwo omuntu nga Allah asobola mussa mu state nga tasobola kukola ebimu ku ebyo bibiri, talina kyasobola kukola illa nadhariya, okuggyako okutunula butunuzi bw'ati n'atunula kyekyokka. So abo scenarios ndabyeko eziwera, kubanga waliwo abantu bangi bakutuukako ne bakunyonyola ensonga n'embeera ebaddewo naye nga butuufu kyewuunyisa. So n'olwekyo kitegeeza nti omuntu yenna, eno hadithi ekola ta'yid ku kye twagambye nti ekisinga obulungi kuwandiika kintu ekyo mu kaseera konna kibeere nga kiwandiike. Ate hadhihi ishara kuno kulaza okuva eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okudda eri ffe abagoberezi be era abasiraamu
okututegeeza nti bw'oba olina ekintu kyonna kyoyagala okulaama, kugaba, kusuubiza, ekintu ekyo kiwandiike, kibeere mu buwandiike, kuba bwe bujulizi obujja okusookerwako. Wulira mu butuufu ebintu bya Nabbi sallama bikwewuunyisa, kuba mulimu ebintu byayogera nga ddala mu butuufu mulembe guno bye binaasabira ddala. Yes, lwaki teyagamba kukyogera n'agamba tukiwandiike? Ng'olwaleero ekiseera kijja kutuuka ng'abantu ebigambo byaffe tebyesigibwa. Ng'oli kyayogedde kizibu nnyo omuntu ogamba nti ekituufu, naye ate yes ekiwandiiko kyogera ekituufu anti kyekyo kiŋŋambye. Kituufu. So n'olwekyo ebigambo ebyo bikulu nnyo, mbaka sallallahu yatulambira. Ate n'ekyokubiri okutulaza nti illa wasiyatu yani yabitu laylataini, kyategeeza mukyo nti tamala nnaku bbiri. Kyategeeza nti tatwala yani almaqsudu fihi annahu la yamkuthu bikathirin, tamala bbanga ppanvu. Nomala omwaka ogusooka, nomala ogwokubiri, oli myaka ekyo Allah gyakuwadde, naye nobanga tolinawo wadde akawandiiko konna. Ate worst of all ogenda osange nga ate mu families ezimu tulinamu enjawukana. Owulidde, buli omu alina kiki kyayagala. Kati waliwo abantu abamu nga tebaagala baziika ku kika. Yes, nga yayagala no gye bamuzaala era ye famire yuntasabu ilaihi, era agendayo fi jitmaat mal aqarib n'abeera nabo. Yes, abeera mu nkuŋŋaana zaabwe. Naye ate bwe kituuka ku dafuni nabanga yalina gye yassa ekijja ekikye. Yes, banziikanga wano. Kati akiwandiika kiba akiwandiika kubanga wajja kuvaayo era abakulu mu kika bagambe nti nze nabirabako ebibimu nembiwulirako, naga tajja tumanyiira ekijja ekikulu kyekiri. Ebyo byonna bibaawo. Kati amma almaktub bwe kiba nga kisangiddwa mu buwandiike ng'ate wakisayininga ku gwe nannyini kyo, ekyo kigobererwa nnyo. Kale obanga wakyogera nga kigenda mu bantu abeesigwa abasobola okubanga ensonga eyo bagiyimirirako nga bwe kiba kyetaagisizza. Hadithi endala gyetwongereza ku nsonga eyo, an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, eva ku Abi Hurayra Allah asime ku ye, agamba nti qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam ayogera ebigambo bino n'agamba nti inna Allaha tasaddaqa alaykum inda wafatikum bithuluthi amwalikum ziyadatan lakum fi a'malikum. Allah akbar. Wasuye eno gyetwogerako ssebo, ekisuubizo ekikyo n'ekyange gw'owuliriza, saddaaka Allah yagituwa. Bigambo bya nabbi bino, emaali si gwagikola, gw'okuŋŋaanya, si bwe kiri? Fayuntasabu kullu ma tajma'uhu ilayka, buli kyonna ky'okuŋŋaanya ne kifundikirwa nga kikuzzibwako. Era nga baga nti emmoroka yaseeka kalungi, eno ennyumba nayo yiye, n'abaana bano babe. Buli kimu kyonna Allah kyakuwadde n'okuŋŋaanya mu duniya muno yuntasabu ilayka, kiba kikubalwako, kidda gy'oli. Naye ate tetwerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithi sabiq atugamba nti almalu mali waljannatu jannati fashtari jannati bimali au fashtaru jannati bimali au kama qala afdalu salawatu wa taslim. Agamba Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam ategeeza fi hadithi al-Qudus, Allah agamba nti abange ebyobugagga byange, emaali yonna gye mukuŋŋaanya, buli kyoyitira emaali tujja kutuuka kawo ku topiki y'emaali, tumanyi kibayita emaali kyeki insha Allah. So emaali Allah atutegeeza ekyobugagga kyonna gwe kyoyinza okulowoozaako kya Allah subhanahu wa ta'ala. Maali kyazi gwe kikuŋŋaanyiza era kisigala kyani kya. Nze nakuwa example seeka kalungi. Osobola okuba n'ensimbi n'ofuluma nazo mu nnyumba n'otambula, mpulira bulungi, n'oddayo okwejjuukiriza ng'ensimbi zo tumanyi we ziraze. Naye nga wafulumye nazo n'obeera nazo n'otambula nazo, naye ogenda okutuuka gy'olaze nga tozikola ki? Tozirina. Ekyangu ekikujjira kiki? Bazinzibyeko, nzisudde. Oba okategeera? Olunaku lumu nava ewange era ng'oggyeko kye nakugamba, nakwata emitwalo gyali 27 emba seerabidde, ne nfuluma eka nga nawendaga. Nali ngenda ku university. Kati nengenda ku university obwongo tebwakijjukira, naye nga sene nazikwata nenjukira ne nfuluma nazo
nentuka ku university nensoma nenzirayo nkijjukira saawa emu nga nkomyewa waka kiro naye nga sente sizirina nga simanyi na weziri kati Allah bw'atugamba nti almaalu maali sente zange byonna byemukuŋŋaanya byani bw'obadde okimanyi nti osobola okutereka ensimbi naye notamanya nomala ebbanga ng'ensimbi ezo tomanyi nti oba ozirina naye oba weefukulafukulo ate at times nga oluusi tolinaamu Allah najja kusuula ku ezo zewateeka wootadde n'azikukuumira awo kati almaalu maali ebya Allah subhanahu wa ta'ala byetukakasabwa bitugambiddwa nti bye bituufu emaali Allah yagifuga golooza lwaki fena bwagamba nti Allah naga nti almaalu maali yange buli yenna akola afuna oba buli yenna omugezi mugagga nedda almaalu maali batugamba musome economics musome entrepreneurship mujja kugaggawala of course bikuwa tariqa bikuwa ekkubo ne bikugula amaaso butya how can you start a business everything notula wansi no contemplating okukakanostanizo ka business not necessarily nti buli tandikawo business amaliriza mugagga nedda nze nabuuzaako ekibuuzo tulina muganda waffe Ham Kiggundu mugagga naye alina be yasoma nabo nawulirako alina akatabo ke yafulumya bakayita how to make money, how to make huge money, is it huge money or big money, like that, how to earn big money. Oyinza otya okufuna sente ensimbi nnyingi nentula wansi nenga nti kituufu tariqa nnungi bagikuwa okugula obwongo naye ate tusobola gibesingirako nnyo tusobola gisoma ne tuwala guidelines yes kituufu naye ate si buli anaasoma ekitabo ekyo nti agenda kuba mugagga nedda neneebuuza nenga nti mukulu Ham alina abantu be yasoma nabo mu kilasi yemu alina bawangaddeko nabo bagagga nga ye oba kale mube yawangala nabo n'asoma nabo yali abasinga obugezi bonna lwaki baba oba bonna kati kale be yali asinga n'abamusinga bonna bali ku ddala lirimu kyekitugeeza kituzaayo kiri almaalu maali emaali yange nze Allah waljannatu jannajjana yange nze nagibateerawo nga yempeera jazaa liman jaa waqad sanaa khairan inalijja nga akozwe ebirungi naga nti fashtaru jannati bimaali mukozese ebyo bugagga ebyo byembawadde musobole okufuna ejjana kubanga ejjana esinga ebyo bye mulina n'olwekyo kyekino kitugambye nti obujulizi obulabu tulaze Allah subhanahu wa ta'ala mu maali eyo gye tukuŋŋaanyiza olwokuba nti ye nannyiniyo yatusaddaakiramu ekimu ekyokusatu mu byobugagga byonna byokuŋŋaanyizza ngambye byonna bikubalwako ffe abantu ffe tubikubalako naye inda Allahi yabqa maalu lillah emaali esigala yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakwata mu maali yeeyo n'akuteramu omugabo gwa kimu kyakusatu bw'obanga ovudde mu bulamu bw'ensi n'ensonga n'etuweebwa nabbi sallallahu n'atugamba ziyadatan ala a'malikum musobole okwongera ku mirimu gyammwe gino gye mubadde mukola ate nno n'ensonga endala kubanga kino nsonga nkulu teweerabira nti nabbi sallallahu atugamba mu hadithi emu n'atugamba nti fa inna sadaqata tutfi'u ghadhaba Allahi au kama qala yagamba nti saddaaka eno omuntu lwa saddaaka omuntu Allah gwabadde alinako obusungu abukkakkanya gyali olabye nti saddaaka era omuntu waaba afa kyasinga okulwanira ki saddaaka rabbi laula akhartani ila ajalin qaribi fa asaddaqa wa akum min as-salihin kyasemba yasaba kati Allah n'akikuwa mu byokuŋŋaanyizza toolamu kimu kyakusatu tasaddaq biha nga bitwala mu hadithi ya Sa'd bin Abi Waqas ku mulundi ogwaggwa ng'abuuza nabbi kikyayinza okusaddaaka mu maali ye n'amugamba kimu kyakusatu bw'obanga olina ebiwerako naye ate bw'obanga olaba olina bitono faqala al-ulama abamanyi ne batugamba nti yajuzu an tatasaddaqa aqalla min ath-thuluthi idha wujida kathiran min al-waratha wa hum fuqara singa obeera n'abasikaabo nga bangi ate nga baavu banaku tosaddaaka kisukka oba ekyenkanakana kimu ekyokusatu hatha istihbaba inda al-ulama kyagalibwa abakulu abamanyi bakitwagaliza olwaki nti ebyobugagga bino bisobola okudda eri abantu okuba bafunako empeera bbiri silatan lirahmin kuyunga luganda wa sadaqatan
n'okubafunako empeera y'okubasaddaakira. Kategeka bulungi. So ye hadithi eyo gye tutunuulidde. Naam. Musanvu kalinzira kwale kwemu awuliza ndoza tumaze okubanga bulungi nnyo. Kati kafulo gye tugera kwa kamawo ate omuntu yongereyo. Inshallah.